Yes, okwetonda kwa Gashumba eri Katikkiro Charles Peter Mayiga olukwe baluguddemu lwaki yeetonze. Byonna nja kubanga mbikutuusaako munnange. Obadde okimanyi nti Mathias Mpuuga awanda muliro. Waliwo baayise obubwa bwa ku social media. Gonna wano eno nja kubanga ngakuwa. Ate munnange abaana bagamba nti babadde beesunze balabeko ennyonyi ng'oba oliawo etikka ambassador wa US nti naye munnange ate bigenze bitya. Mawulire tugalina mu bungi nnyo nnyini ddala naye nga bo bavuddeyo ne boogera ki era bategeezezza ki byonna butereevu wano eno ku NCK TV. Weeyongera okusubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tulina mawulire mangi nnyo nnyini ddala gengenda okubanga nkuwa. Tutandike ne Frank Gashumba ono ng'agenze ewa Katikkiro Charles Peter Mayiga okubanga yeetonda. Ebigambo bingi ebyayogerwa, bonna beeyisaamu eggaali, buli omu n'ayisa munne eggaali. Gashumba yayisa mu Katikkiro eggaali n'amuyita nti ku myaka gy'ayina lwaki akyazina bend over. Ko Katikkiro n'amuddamu n'amugamba nti abaffere ba kuno abakwatibwa buli lukya. Kakati katusooke tulabe okwetonda. Zize kuzzaawo nkolagana ne Katikkiro wa Buganda. Era ebyo mbimusabye mu woofiisi ye kuba namumanya banga ddene nga ayina lofaamu gye bayita Buule and Mayiga. Yes, ekyaliwo. Okay. Ne mumanya nga ate minisita wa Ssaabasajja Kabaka, minisita wa information. Programu yo gye wakola nga bayabanga olwakutaano nga nze ne maama wange tugiwuliriza nnyo. So obumulumulu bwe bubeerawo situba na mirembe. Obumulumulu bwe bwaliwo mukwano gwange Bishop gwensinga okwagala mu Uganda ayitibwa Silvers Jumba. Yaŋŋamba oli mu Katoliki ate oli w'e Buddu. Buno obugulumbo situkola ki situbwetaaga. Ne bambi n'omugenzi Kizito Lwanga ne Judy Mbabaali yali gavana w'e Masaka. Yensonga ekoze eki endeese wano. Nga nkusaba enkolagana gye twayina egende mu maaso. N'ebigambo bye twakosa nga si birungi olumu kitulinnya. N'otuna n'ogamba vidiyo eno yali nze oba yali muntu muki? Yali muntu mulala. Tuli mu nsi stressinga nnyo. Naye abantu abali civilized bw'okula olaba nti eno I think yali ki? Yali nsobi. Era ndowooza abantu abagunjufu be balaba nti akoze ensobi n'akola ki? Ne yeetonda. Kyekindeese wano. Sebo nakoma okujja wano oba 2010 mu Hoole eno. Nakoma okujja wano. Nze omu ku baasooka okuteeka essente ku ttafaali ewa e Kasubi nga Katikkiro Walusimbi akyakola ki? Lwakwasa afuddeyo okukebera documents naye nga tuziina. Kyekindeese wano. Sebo tukwebaza okulwanira Ssaabasajja Kabaka. Ndowooza apology mugirabye naye abantu abamu bagamba nti apology eno mbu ekigendererwa ky'okubanga Gashumba agende wa Katikkiro kwetonda mbu baagala kwekwata kitole nga ye Katikkiro nga kwotadde Gashumba mbu nga kwotadde Mpuuga mbu balwanyise omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka 2026. Munnange si bigambo byange naye amawulire lwe gali mangi nnyo era katambe nja kubanga nkabateerawo awo nako mukalabe mu maaso awo. Nga tweyongerayo nga sinakuteerawo akatambi tulaba nti bingi nnyo ebigenda mu maaso. Mathias Mpuuga awanda muliro. Kansooke mukuwe. What did he know about parliament and governance? In doing the work to support each other, we've been trying to shape him into somebody who can actually lead. Unfortunately, he seems to be a slow runner. And I don't know how much more we can do with him. So it's not a question that I became law by virtue of a favor, that somebody was dispensing a favor in a party that is democratic. It is most unfortunate. It's because we are going into elections, and
and of course the opposition, where we stand, it seems. But let's also exhaust this. I've even heard him claim that he helped me come to Parliament. Exactly. Why did he help his brother and sister? What happened? His brother was close here, the sister was home in Goma. Why didn't he dispense that favor to the two? Or why did he start with himself? I think two brothers. I think the gentleman must style up. Yeah, must style up. His claims portray him as petty, really petty. You cannot claim that you helped a two-term member of Parliament to come to Parliament. You know, because of the work I did in Uganda in particular, we were able to get 56 members of Parliament, 55 members of Parliament in Uganda. I moved every inch of this Uganda territory. Who knew him? Everyone questioned his capacity. People questioned his judgment, aware of his checkered past. We assured them that everybody has a past. We are going to work on him. We talked to people. Whom did he know in Masaka? Apart from venues of concerts. So we took him to the people and informed the people, yes, this young man can be shaped into a national leader. Let us give him support. At least you have heard his name, but you are questioning his credentials at the higher level. All of us are products of shaping. You can shape him. So to turn around because you have had a disagreement with a colleague, to invest every inch of your time into trying to bring him down is not a mark of a leader. It's a mark of a tyrant. Somebody who wants to survive on the heads of others. And for me, like I said some time back, I can never accept that kind of leader to lead me to this nation. Problems such are going to change the world that he is still petty. He's still into concert wars, into musical wars. You know, for the last 2 years. Hey, kino kikambwe omusajja awanda muliro oyo ye Mathias Mpuuga ate takomyawo era n'ayongerezaako tukyategeeza eggwanga nti tukyali kitundu ky'ebyobufuzi ng'abantu n'ebibiina ekyokuleeta amateeka tetusobola kukyewala ojja nga tugamba naffe tunaakwako biyinza tujja kufaanana nga twagala okugira mibiro ennomo y'okukola amateeka erina okukolebwa erina okubeerawo neefuuka kitundu ku byobufuzi byaffe okuteeka ku nkola amateeka gayisiddwa tulina okiteeka ku maanyi ffenna so kikyogera ku mwogezi dokita alina ebirowoozo bye ku nsonga eyo nange nyina endowooza yange era endowooza yange bwekitiibwa naye kirungi nayo ndowooza ekyokubiri njagala omuntu yenna agamba nti ekyo ekikola ebitakulambira byeho era nzikala ebitikola n'ebirala bikola akatuze twesimirawo mu mateeka ati era mu kwesimbawo wategeeza tugenda kuwangula twagala kuwangulira mu mbeera ati nze tulina okubeera abenkanya eri abantu betukulembera okugamba nti agamu ku mateeka getwagala okuleeta buzibu betwagala okuleeta bituwa omukisa okuba betuvuganya muvuganyanga mukolo eyo ensonga enkulu ne betugenda mukalulu kavuganyango sikwagendamu nga mukolo naye tukagendamu nga waliwo chance waliwo omukisa ogw'okuwangula akalulu ekyo nze kindiko ate n'okulaba nti tuteekawo embeera nti ne bannaffe abeekomya obuyinza emyaka egigenda mumu tuteekawo amaanyi n'okubakwasa ensonyi ekyokulaba ekisinga obunene ye munnabyafuzi n'okulowooza nti ensonga zino zikwatagana byafuzi bokka ebirowoozo bidekuneeza buli mu Uganda bwali atali mu byabufuzi munnaddiini abafuzi ab'ennono ab'amawulire n'abasawo b'ekinnansi buli omu abeeko kyayogera ku nsonga kubanga buli mwali zimukwatako sizibulwa n'abafuzi bokka. Yes, oba kino kye bayita nti entebe ewooma simanyi nakumanya. Tulaba nti abannakibiina kya FDC ab'e Katonga baguddewo ekibiina ekyabwe ekipya kye bayise FFP. Kasooke mbakulage. Hello Uganda! Wake up Uganda!
Rise up, Uganda! Freedom for all! All for freedom! Viva, viva PFF! Viva, viva PFF! My mother country, Uganda, wake up! Long live Uganda, long live PFF. Defiance forever. Compliance never. May God bless Uganda. Yes, abo be bakulu abamu abali mu Forum for Democratic Change oba gite FDC ng'essaawa ya kakati ekyo kiba kitegeeza nti bagireseemu abakulu nga Nathan Nandala Mafabi, bagireseemu abakulu nga Patrick Amuriat, ndowooza n'abalala bana bo basazeewo nabo bagulewo ekibiina ekyabwe ekirala. Naye abange twetaaga bibiina oba twetaaga abantu abakyusa embeera? Nze naawe ninga ffe we tuli nnyo okubanga tugakutuusaako. Tudde ku nsonga ey'omukulembeze w'eggwanga, ey'omutabani w'omukulembeze w'eggwanga y'okubanga yagamba ambasada aveeko. Waliwo amawulire ge nalabyeko nga of course nga bagamba bo nga aba US baissuing statements nga bagamba nti tebafunyeeko muntu yenna abategeeza nti ambasada alina okwetonda nti era babadde tebanabitegeera nako. Naye ate waliwo amawulire agabadde gayitingana mbu SFC ebadde already nga maze okusalako ekitebe. Kansooke nga kuwe ekiri ku American Embassy SFC esazeeko ne fulaga y'abasiyazi bagijjeeyo ne bagyokya. Bagamba nti omukulu ambasada atwaliddwa bonnambiro ku side headquarters akole statement alinye tokota. Awe nabagamba nti mmwe mwenna abakyazanyisa president wa Uganda addako General Muhoozi kati mulabe kweye example musirike. Njagala gwave ensambya simanyi nva kabalagala wetegereze nnyo. Bulijjo musangawo ba security bano simanyi ba private companies na polisi ya bulijjo. SFC eri wali eringa buuka. Njagala omukulu addemu atwitinga akakasensi akakamanyiro kaabwe. Nabagamba wano General Muhoozi tajja kutoleratinga that nonsense. Tojja kuleeta bisiyaga oteekeko okumanyira. This is another government. Kati oyagenda kulinnya etokota kasitava ku side headquarters ayolekere waabwe batuweereza omulala. Era wenjogerera gwayagala visa ya America gendayo SFC yatekinze over. General Muhoozi wali yafuga. General Muhoozi yafuga ekitebe kya America mu Uganda. Abaddemu nga ambassador ali ku side headquarters akola statement. Ebyo byembagamba don't joke with people with power. Nabagamba mbu Museveni aleeta mwana waliwo omwana w'emyaka 5. Era aba Piero yu teriyo kulanga kulala enchafe natweyiwe ku ngudo za Kampala. Tugenda kutandikira Kibuli nga tujja tutambula nga bwe tujaganya olw'obuwanguzi olw'okutumalirawo akamanyiro k'abazungu ne president wa Uganda addako General Muhoozi Kaine Rugaba okufugamu ku kitebe kya America olunaku lw'Emmande. Ye overall wali era abana Uganda bonna beetaaga stamp simanyi njagala visa genda mu General Muhoozi yatuddeyo. Wali ye high command ya ambassador paka nga baleese omulala. That America will understand nti Uganda ina president yaddako nga ate mukambwe will not tolerate nonsense. Kati aba Piero yu mwekubireko mu ngalo that achievement is done. Abayi tetumanyi oba bituufu oba nedda naye nga ge mawulire agaliwo agatambula. Amawulire gano gabadde galindiriddwa abantu bangi. Bakinaaba kituufu tujja kubanga tubitegeerako kubanga byonna bye tuwulira bya miyase oba bya mbu so tetumanyi ekituufu kyekiriwa. Yasinga wenna kusuubizizza kuba wakatambi nga bakuwa ensonga nti lwaki Frank Gashumba yagenza okwetondera ow'ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga kaakano. All right. Frank Gashumba agenze e Bulange
akomyewo mu Zanganda ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era Frank Gashumba ne yeetondera Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Omanyize sijja kubirira tetukyakubirira, we shall be open. Ekisooka kya byonna Frank Gashumba muti Frank Gashumba munnabyabufuzi oyo propagandist, political propagandist. Fenna tumanyi wajja akubira akadingidi era fenna tumanyi essaawa zakati omulabe we yaani. Kakadde ekyo tukiveeko. Ekibuuzo kiri nti kiki ekyatanula Frank Gashumba okuvuma Katikkiro era kiki ekyatuukawo alyoka ayambalire Katikkiro. Ekyo tukimaze. Nakugamba nnyo event season we ziba zituuseewo sooka otunulire nga obudde kye tuyita timing. Ebyobufuzi bitambulira ku timing. Kyova olaba oluusi olumu oleeta ensonga ng'eyinza okuba ntuufu naye ne bakugamba akaseera tekabadde katuufu, akaseera kabadde kakyamu. Kati olwaleero njagala ggwe amanyi Frank Gashumba era amutegeera obulungi otunulire n'akafaananyi ako iddala gwe muli mu mutima gwo weebuuze ddala Frank Gashumba abadde azze kwetonda oba balina kye babikkirira, balina ki blanket kikateni kye bateekawo eri bannansi eri Abaganda. Okategedde nkuzaayo ku timing 2026 asembedde guno omwaka guweddeko tuyingira 2025 ensiitaano y'ebyobufuzi okwekonjera okwerumba okweyogerera ebisongovu be baana baliwo mu mwaka gwe tuyingira. Now olwaleero njagala weebuuze nnyo ogambe naye ddala Frank Gashumba eyakera ku makyera abadde alina embiranye ne Katikkiro kiki ennyo kye yeetaaga Emmengo wano era Frank Gashumba kiki kye yeetaaga ku Mayiga ekyo kyataasobola kulaba luli. Kati nno kankubuulire era tereera ntende. Njagala okubuuza ekibuuzo olwaleero mu ggwanga lya Uganda njagala okwata radio stations ne TV stations weebuuze bw'obanga oli ewaka obujjaddemu ng'oyagala okuwulira ku programu y'ebyobufuzi akawungeezi ku ssaawa ng'emu ssaawa 2 otega radio ki era otega TV ki? Ekyo bwe kiggwa olwaleero tula weebuuze political shows zetulina ku maradio ne ku TV ziriwo eziri famous era radio ki? Automatically ojja kwesanga ng'olina Chabasa ng'olina BBS. Frank Gashumba olwaleero weebuuze programs ez'ebyobufuzi abadde azikolera ku TV ki na radio ki? Kubanga ye kwa survivinga eri machine propagandist machine eriwo ku employing wa kukola ogwo mulimu eriwo experienced mu sector eyo era ekikubira ddala bulungi ate enkalu ekutunula mu maaso n'obulimba n'ebukubirawo ku mmeeza n'ebukaliramu. Kati abadde nga ku Radio 4. Radio 4 erina coverage y'enkanaki era etuuka wa? Osobola okukwata Radio 4 n'ogigeregeranya ne Chabasa. Bw'odda ku BBS Telefina olwaleero ng'obadde okyaza Bamukaako, okyaza Bamunyagwa wagattako Munyagwa, okyaza Bamabike, Abedi Bwanika, Balulume Bayiga, ogasseeko Mpuuga, kakati obadde weetaagamu emmundu endala emmenyi guwamma awo Kyagulanyi alyoka akiwulire ne NUP mumulyoke mumutunuzeemu omuzinga. Kakati ndi wano okutegeeza nti bino byonna Frank Gashumba afuniramu wa Frank Gashumba komawo ku mpewo za Chabasa ne BBS Telefina emmundu esekae. Kubuuziza omulabe wa Frank Gashumba ani era mukama wa Frank Gashumba ani? Frank Gashumba olwaleero alya ku propaganda wataba ku TV wataba ku radio tagenda kuyingiza kakati yeetaaga platform.
wagenda okusinziira alyoka akasuke. Iyo squad iyi squad egenda kutunula wa Kyagulanyi. Kakati Frank Gashumba awereddwa omwaganya kyinso okuyita platform alumbe Kyagulanyi direct ne propaganda ne malisi yenna ku NUP ngayita ku BBS Telefina ngayita ne ku Chabasa. Echo video eno ulikoma wono ngama ndi nuwa mtu wakyogera lindako mu mwezi gw'okutaano omwaka ogujja n'ogw'omukaaga lumutala we Frank Gashumba kumpewo za Chabasa ne BBS Telefina bepo ne chaliwe no yalunda embwa nezaala ente mivule basajja mivule yeto, that's all. No logic. Yebyo munnaffe tuli ku NCK TV. Ngamba chimuntu wabanga tuna subscribinga kikade subscribinga. Oyinza okusharinga, oyinza okulikinga naye nga tukirize tubenga tukwerekereza. Tekubanga tukama masana mawulire mangi nnyo tova.